Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni lwe yatongozza manifesto ye ey'ekisanja kino era nga mu kwogera bwe yabadde agitongoza yalaze ng'essira bw'agenda okulisa ennyo kulaakulana naddala ey'omu maka. Abawagizi b'ekibiina kya NRM okuva e Makindye omuluka ogw'Emuyenga ne Bukasa olwawulidde Pulezidenti amaze okutongoza manifesto nabo baayiro kye bakoze okugikwata ne bagitambuza nga bagenda bagitwala nnyumba ku nnyumba mu kitundu kyabwe okujjanjulira abawagizi b'ekibiina mpozi n'abo abatakiwagira. Bano mu kaweefube ono batambudde ebyalo okubadde Bukasa, Nyenga, Namuwongo n'ebirala era ng'eno babadde bagenda basisinkana nnyumba ku nnyumba bakubiriza abantu omulundi guno okwesiga Pulezidenti Museveni naddala bannakampala kubanga yasobola. Leero tutambudde mu Makindye ekitundu kye Namongo ne Bukasa nga tulonkinga manifesto ya NRM ya President nga tunyonyola abantu manifesto ono esinzira ku ki ku bimpimpi emirimu ebyobulamu education ne enfuna income generating project kyetubadde tunyonyola kyabantu. Bano nga bakulembeddwamu Yasin Omar era bakakasizza ng'aba NRM bali abeeteefuteefu okukyusa embeera z'abannakampala naddala bannamakindye singa banaaba baweereddwa omukisa ogw'okulembera Makindye. Tugel Center 3 efuuke 4 balongose abakyala abalina embuto bazimbe theatre tufune n'abasawo bangi ne ddagala. Then parish model, the magic bullet ya NRM President asuubiza kati ija kuba ku milioni 3 Namongo tebanafuna naye era nga ffe ewaffe mu Makindye tusazeemu okulonkinga campaign oba manifesto ya muzeeyi mu ngeri eyaffe bakwasiza wamu ne meya waffe ne bakanslas tumuda mukukiriza kuwulira ensonga eyo ajja n'ezimu emitwalo gumu ajja n'emitwalo ebiri n'ovaayo wali wobadde omumanyi minnyinisi Pulezidenti Museveni akyalina mwaka enzana 10 mwaka basabye bannakibiina kya NRM omulundi guno okukolera awamu okulaba ng'ekibiina kyabwe